Museveni ziyagamba muziyajjawo ezamutwala mu ssiko bw'ejja okukozesa ebigambo by'amayinja bikoze ki? Kankubuuze simanya bakiro onobeera ne ansa yate naye batwalibwawa. Gavumenti eno erina zibayita safe houses. Bweno owulira ekigambo safe olowooza kubeera safe naye nga yewali abasajja abaana abantu abazaalibwa nga balinga abatali bantu so nti abantu abakweka abantu wayitirivu ne mu Kampala muno wansi wanegula mu nguudo waliwo awali safe housing esala emmoloka ziba ziyitawo ati ng'abantu baliki yes waliwo safe house erikolaawo nene nnyo so nti abantu bali mu bifo nga ne bayituka omugamba mbu agenze mu geena eyinza okuba nga walibanga gulu so ebifo wano ki weebiri baganda baffe mikwano gyaffe bannaffe gye bali n'esaawa zino bakaaba babakuba teri amanyi kyakola kitugerageza maaso kubanga gavumenti eno eyimiriddewo ku bantu beebafu abantu abeebase nga bwe yaleeta otulo yatuleeta weebakole ne kuzuukuka era waliwo oluganda gye bayita relationship wakati w'ebitundu ebisinga obwavu ne NRM abantu abantu baffe gye basinga okubeera abaavu NRM gyesinga ki gyesinga obwavu njagala okutegeeza bannayuganda abantu bonna bola abakola mu gavumenti ya Mwami Museveni bakola kicuba kyova olaba mulanda security emuliko ne batamana bakola ki abatya batugamba mwalina n'ekyuma ekikebera emmere bw'obanga mazima bakufumbira emmere ekubawo omusaala nga bakwagala lwaki walitanisa okuba ki okukebera emmere kubanga tateekawo kalulu mu kawangule ateekawo akalulu ye akawangule n'okufuyikisa abo baabakooye omwogezi wa gavumenti yavuddeyo n'agamba gavumenti Okono Okondo nti aba BGF beba financing ekibiina kya NUP omwogezi wa NUP yagambye ebyogerwako si bituufu bo sente zaabwe badde bazijjana mu Uganda n'obuyambi obutonotono from diaspora ensonga eno bw'ogira bw'oti simanyi oba Okono Okondo yafulumya obumala okwetegerera DGF kiki kubanga iyi facility ekuŋŋaanya ensi ziringa 7 ez'omwiro ezigabira Uganda obuyambi nno Netherland, Denmark, Sweden ne European Union kubanga bagendanga ne bakiraba nti okubanga buli omu agenda simanaawa ogenda okwesanga muliplicatize ono nga yakulimbye ate nga project yemu gyagenza akola ki atambuza ne bagateeka essente ki wamu kati buli gw'osaba obuyambi awo akola ki wakusindika naga nti ajangu wano genda wali ku DGF ye facilitatinga gundi ani IPOD Interparty Organization for Dialogue platform okuli ebibiina byonna ebiri mu parliament nga ne NRM ki eri so kiba kikyamu okugamba DGF yebadde facilitatinga ki nopo ate DGF ndowooza ebadde yeetaba nnyo mu kufacilitatinga programu eziyamba bannansi okwetaba mu politics naddala okukola civic education kati civic education eno eyigiriza bannansi okubuuza ebibuuzo bwe basiina luguudo ani aluvunaanyizibwako bwe batera eddagala lwaki teri ddagala era ani alina odikola ki okulikuwa kuba abannayuganda abasinga balinga abalowooza nti gavumenti okutukolera etuyamba buyambi ne batamanya nti abakulembeze babeera bapakasi nga bwohayalinga hausingalaweka kati bwokera kumanya nga tewaliwo kyala olina okubuuza bw'osanga engoyezo nga singole olina okubuuza bwataliwo kyemisana olina ki okubuuza kubanga ekimusasuza kukola ebyo kakati nga tusaba gavumenti etuyambe era obalaba kansalaze mukama waffe kansala mukama waffe MP tusanyisa okukulaba naye n'akandagga
naye nga yalibadde jano nti gwe yanguwa jangu otubulire lwaki tulina ssomero lwaki tulina ddwaliro lwaki tulina mirimu ng'alina kujja kwewozaako naye olwaleero bannayuganda bali nti oliye muki mukama waabwe ng'ate be bakama be nomugambo yofuuka mp yalina akalwa n'agattako akakulu n'agattako akage n'aganakooli n'abukuŋŋanya n'afuuka ki mp kyotegeeza musinga tubumugjako abata kyali ki mp so talina tumanyiira kati eno fasilite ekyo kyebadde eyamba okuteeka mu bantu ne facilitatinga NGOs ezigenda okusomesa abantu lwaki olonda waliba omukulembeze we yali badde akukolera kiye nekiki so kati ekyo kakati nirabika nti ngirabika esobozibu mu ggwanga kubanga gavumenti eno eyimiriddewo ku bantu bebafu abantu abebase nga bwe yaleeta otulo yatuleeta webakole mukuzuukuka era waliwo oluganda gyebaita relationship wakati w'ebitundu ebisinga obwavu ne NRM awantu abantu baffe gye basinga okubeera abaavu NRM gyesinga ki gyesinga obwavu lwaki nti abantu abo tebalaba tivi kubanga tebakisobola okula tivi weetaaga sente okugiraba weetaaga amasanyalaze weetaaga noki n'omusolo andi byebyo ebintu bisatu ngaoyita bikolaki weetaaga rediyo yenyini yeetaaga okugigula nezibasuubiza nakati zikyali kufude zikolaki zijja sinamayo zituuse weetaaga amanda peya y'amanda asinya 3 nga bannayuganda ebitundu 4 ku buli 100 bamala omwezi nga tebakutewali ku siringi kakati abo nebabanga tebakola kikibamanyi ne basigala ku lugambo nambuuzi abamupulayiza benalemu gyebakolaki gyebajja nayo naye nga nabo bagibatadde zodezi ki mu mutwe kakati bwabaawo arrangement ejebuulira abantu abo ebyenjawulo ko bebamanyi era obadde olanga tugenda kubafuuka ng'ogenda n'owa message ogenda kale singa mujja eno ng'owabulira lwaki omufu afudde nobagamba omufu oyo yafudde covid lwakwemulako tewabadde oxygen singa oxygen yabaddewo ne bwe yalifudde teyalifudde lwaleero so kale ekyo nekiyamba ne oxygen ono lwaki taliyo mu ddwaliro mu sente zalikoze oxygen zigula muntu nobabulira nti mwami Museveni buli sekendi sente zimula mu state house gira emitwalo 5 naye bwe zakuweereza okukulabirira buli muntu siringi 200 olunaku kati oli sekendi mitwalo 5 gwe siringi ki 200 olunaku n'omubuuza kati ani asinga omugaso kati bw'obiyigiriza okubibaza omulala w'okubibala naga nti bali batubba ki bobbi kati ezo fasite za DGF kyezibadde zikola ki ziyamba n'okuyambako kibaita capacity building okutendeka abakulembeze kubanga abakulembeze abasinga bakibogwe ogamba otya mu kansala wa LC5 ng'agenze kuteeseza district abeere nga teetaaga buyigiriza naye ng'ebiwandiiko ebijja mu kanso bijja biwandiika era baladde agamba nti ku bono bakansala be balonze bakaawo balina mu kulya nti kuba bakaawo baagala nnyo okujja nga bakansala abazze tasobola kuwanika tasobola kusoma andi nga bakuwa lipooti ku mmeeza munne kansala bek munne mukama wange lipooti yiiyo inawe kansala nawe kaawo ebitujja musayiningawa ekigambo okusayininga kitegeeza byonna biyiseemu mbikoze eki bitegedde naye nga tobitegedde kale nekibakola akuteekerewo kakaki akabaasa mulimu ki mitwalo naye gwe tomanyi sente zosayiniza byosayinize miliyoni 10,000 so kyova nti bakaawo ma districts g'ebyalo bagagawadde nnyo so yensonga lwaki DGF ekiraba ibadde balina ogikola ki mwami Museveni abadde alina ogikwatako naye ogenda omubuuza era nze namulaba nga labikawo wajja kubanga gye bayita summit ya iPod yasembayo yagamba bw'akooye okuwulira bu sente ezirabirira iPod ziva bweru naga ezo sente tusobola okuzikolako nebamugattirawo nti omwaka tukolenderaga naye kakala omwaka kuba ebibiina y'obufuzi bali bagwa bilioni 10
nagala zogoze bilioni 3 bina byongeremuko iPod gundi sekretari wajjo bilioni 5 ekoleki eberawo kali nga kyanonya kati nga nembagamba mwizo wa busanyusi ngekyo kyagambye ne akyagala mu control bwaba kati nga yabawa ssente byotigeza muzinya kuki kuntolize lwanyize minisitule gabagamba tewali ssente era tugamba civil society organizations ndi bannange musirise temwogera anti omanyi bwe tunayogera musente gye ziva Museveni ajja kulinnyayo kati alinnyeyo babadde batta abantu mu kampeni nga tebanyiga babadde bakuba bakandidi ebyo bitongera nakyo tebikola ki tebinyiga kubanga nga bitya okufiirwa ki ssente kati ssente aziyimiriza ne lwakuba omupiira gwekubye kubanga ssente zibadde bayita mu ggwanga muno nyingi zibadde ziyingira mu ekonomi abantu abo ne bafuna ku mirimu omwoga n'ofuna omulimu n'otamanya nti bulwoba n'omulimu n'oli wa bodaboda lwasigaza nga alina omulimu n'oli ow'edduuka asigala akyakola ki akyaliwo ne maidi wo aba alina ki omulimu ne maamawo mukyalo gwoweereza akasente neki nti sente zirina bwe zigera zitambula naye nga muntu omu yazikoze ki yazifunye era abantu abo bwebajjako omulimu twetegeeza naye alina bagoba kalawera nga mukama wange yangobye naye nga nawe lwaki yamugobye bigivu walabadde balina abakozi bagenda basalaku bagende tusobola abakozi 20 kati tukigazeho 3 bebayita baisensio kati ekyo kyensuula ekyo tugenda okukola ki bannange ndowooza honorable Kaija abanyonde ku nsonga eyo kansubye tukitegedde bulungi era kati tumanyi kyekiddirira mwami Kaija nga kiwamba abantu kisuuse wano mu Kampala bannange owuya bali babawambye bali babatutte mu kiro bali kino ABCD abantu kati bafunye n'engombe egamba nti ndoni ogiraba duka nedda oli bwagita okuyisa engombe kyolina okugikola bwe mba nvuga nenjiraba nga nyongeramu sipiidi nga n'amaka g'abantu gensanga era nze bwekyama mbaga abasajja baabo mbeera kemutamu tuli ku bunkenke bwe tubagamba nti tuli mu bwama abantu abamu tebakikola tebakitegeera abasajja abatukulembera tebaagala kutabuyinza waliwo abalowooza nti bino byalwali buno obuyinza tugenda tulina basikako bweki busike kati mubalowooza nekyegende abantu bali mugezaako okubuuka bwe tugezaako okubuuka nga nabo bagezaako okubanyigiriza tujjayo mutwe kakati baluki so panda gali mu M7 ziyagamba muziyajjawo ezamutwala musuko bwenje okukozesa ebigambo by'amayinja bikoze eki bizeemu ekyo mu M7 akidwa n'omukalulu munnaffe ejjuuku baamulyawo ntulwana ne kooti tetubakuleka ne banne mu Amerika ne baleekaana tetumubasuuza lwapaka n'omulala Asumaani kati basanga abaana batalina profile babakuŋŋanya ki bungi ate oluusi n'ab'eŋŋanda z'abantu ne babeera bazibu bakwata muno bamwe bagamba tulikwata enkola nabikwata enkola ajja kuvaayo temubireekaanya kati batagala bibuulira ffe ne batama nti omuntu waabwe akola ki agenda bangi n'okufira bafiiriddeyo era oba tolina nnyo tetuyita importance bagenda kufa babaziike ewere bweziki namba naye ngaekyo kyali badde tuleme kubeera era nsaba nnyo bannayuganda muleme kubeera ngaobukadde obubiri obwali mu nsiisira empologoma bejja okulyako akamu kano kajaga nti twalira ddala liira wala bwe kalowooza enkeerabira omukadde tabaako nnyama kali kakyali mu lujjaka kugamba kakyalimya yegwinagenda nga teyerwanye nako kali kali awo nga wampologoma akoze eki akomyewo kakati bwe yakomawo nga nakano kali kokka tekasa kukola ki kwerwanako singa baali babiri ne berwanako osanga wampologoma yalifunye ki obuzibu okuba kubwatwala waki ne wakulekera ki ebbwa nenasigala ngaakoze eki ngaagenze so nti ekintu ekikwata ku munno tukitwala nga kikola ki kitukwatako naabwe abawagira gavumenti ebintu ebyo mubimukkiriza mu myaka gye6 buzire eyo byalira kukomera ddungi nga n'abantu okulya emmere balina menu
bulemu n'alyanga katogo leero mujja kulya mu kyegaati leero tujja kulya ki bino kati abasajja bagundi bagresimba enjira mubaba bali mu gundi mu kabini ne bagamba kubanga ebiseera ebyo kwata atwalayo bakimba opposition lwaki omuntu e universe of understanding kakawunga na bijanja teina mifaliso baba bali abo banyiza opote abayodde nga balikimuzira nebalawo kubakerere bannange eno human rights si kirungi kawunga na bijanjalo omuntu alina nawe emaka nga tekyasakwa kukole kyekikola so nti muntu yenna kino kyalafuna okunyigiriza naawe weeteekemu singa gwovuganya gavumenti wali badde okyagadde olaba ngoloza tewali kyagadde I think kyali badde kituufu ne bakalya mukama waabwe nti omanyi wali twagala obuyinza eno si egyokubemanyako naye bano abantu kankubuuze simanya bakiro onobeera ne ansa yate naye batwalibwawa gavumenti eno erina zibayita safe houses bwena owuli ekigambo safe olowooza kubeera safe naye nga yewali abasajja abaana abantu abazaalibwa nga balinga abatali bantu era nze ndowooza bano abaana betulaba ku kkubo oluusi obaana bajja ekkalamujja lirabika ttendekero ly'abantu abo gavumenti beekozesa okutigomya abantu nze nali nzituuseemu ng'olina omusajja n'omugamba nti nkwegayiridde nga tawulira kyogera okumugamba nti gundi akukuse n'afa omutima gwe tegukola ki tegwesikaamu n'akatono so balina ebiyumba gundi embuye eyo gundi eno iso gye yalaga waggulu eyo eyina ekkomera wansi eyo bazimba ekkomera likka wansi eyo bakuteeka eyo obudde nga bubeera buzibye emisana n'ekiro so tosaana kumambula leero olunaku lwakyuse oba lulikola ki telunakyo so kati amakomera ag'ekikange bagalina mu Uganda muyitirivu bwe neewola ebigambo bya Lakedube ani oluyimba lwagamba prisoner buyaguzi owa poliisi abanywe n'amugamba ng'ambuuza lwaki balemazanga nti tebagenda kuddamu kuzimba amasomero kyogenda okusinga okulaba nga bazimba ki makomera tulina ekkomera epya nakasongola ero tufe bayitusibira mu 2011 nga pya libadde likyali awo waliwo eri ekitalya sinagendayoko n'ekkomero liraba ki nga ddene ojagenda okulaba nga buli wamu banoonya waki webagenda okuteeka abantu abo balowooza bakiwagi oba bawakanya ebigenda mu maaso so nti abantu abakweka abantu wayitirivu ne mu Kampala muno wansi wanegula mu nguudo waliwo wali safe house ngesala emmoroka ziba ziyitawo ati ng'abantu baliki yes waliwo safe house erikolaawo nene nnyo so nti abantu bali mu bifo nga ne bayituka omugamba mbu agenze mu geena eyinza okuba nga walibanga ggulu so ebifo wano ki weebiri baganda baffe mikwano gyaffe bannaffe gye bali n'ensaa zino bakaaba babakuba teri amanyi kyakola kikigerakuza maaso omuntu atalina ddoboozi ayamba omuntu wa wansi nga bamutwalira omuntu kubanga gye bali bandi bakaaba balajja babakima mu kiro bayambiddwa batya abantu nokyegeye balina kwogera. They must not keep quiet. Nina mukwano gwange amuyita Bwojolonga weruweru. Bagenda mukwata bwebityo family n'esooka nekisikikira. Bagenda okufuna lawyer ne bamukanga omuzango aligenda musinga. Okutuusa lwakikola ki? Twalita alina munateeka maloya abaabwe bano abasajja tebagenda kusoma bagenda kulyawo. Buli omu enduulu gy'asobola okuba. Bwe tugatta enduulu nga zifuuse nnyingi eddoboozi lijja kuba likola ki? Naye nga ekintu ekisinga obukulu werwaneko kino ekisolo kitulya kino mpawo atalikaaba
kuba kalina okuwayiriza obuwayiriza bajja kukulya. Mwami Keija bwatu bwatangaza ku nsonga ya kiwamba abantu egenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Ndabafiirirawo mbuuze Mwami Keija ku education system ya Uganda. Kubanga omukulembeze yavuddeyo n'ayogera naga nti basemi candidates senior 6, senior 5, 6, senior 3, P6 be balina okudda ku masomero. Mwami Keija olowooza kino tekigenda ku affecting education system ya Uganda kuba n'abaana abasigadde wa? Abantu ani afa ku education system? Bannayuganda. Education system kyeki ewano. Kuba gavumenti eri mu kuteekateeka byanjigiriza biveemu abantu babiri bakana. Lugenda gwonoonye abantu abaddukanya gavumenti eno abaana basomera wano, basomera Kenya, basomera Bungereza, basomera mu Amerika, basomera India, basomera kati wano walina education system anaffe gye bateekateeka yakufuna bakiyambi ba helpers, si kufuna ba boss, kubanga ensi ezitegeera zasabadde ndiyagalo zagirana bano bagano girana ne bagamba mubajja kuweereza ebisomesebwa mu masomero buli kyalo baweerezayo olupapula omulundi gumu, simanye oba ekyo abaana kibakyasoma nga basoma baasi z'omubayibuli. Ekyo nekikola ki nekikoma. Kati olwo nawulidde mbu abannasale tebasoma, kubanga ebintu bino ng'olowooza ku bayizi lowooza ne kubasomesa. Abasomesa aba private kati bawezezza emyezi 11 tebakola kintu basasula. Abantu abalina ddala era bagenda kubeerawo. Mwami Museveni bweyogera ku sente zibagenda obbawa sima bilioni ameka ne mbasanga wano sima wandika zi proposal kusufuna sente ezo nezikola ki eziriibwa. Naposize ku muluwa wa Facebook ne mbategeeza naleba erisi y'amasomero 48, 48 schools in and around Kampala n'emitwalo bananyingo bagatu. Kati abagenda okugagula bagenda kusamba masomero, bagenda kusamba kuba mulayinza ojja bali nasaba mu bizinesi y'embizi. Oyina agamba nokamenyemenye ensemu factory, oyina sabo neki n'ebirala. Kiba kitegeeza schools, kibaita school kijja kuba kikoze eki kigenzi. Kati batuuke n'ogamba okuddamu nga abayizi bangi tebalina gye bagenda kukola ki kusomera. Kale kireetere abanaawa amasomero gano abagaliwo gabeere nga gasaba ssente mpitirivu, kubanga n'abasomesa bangi bagenda kuba nga bagenze mu bintu ki birala. Omusomesa nasanga omusomesa wa economics ng'alandise okusubula ebirime, tugenda okibalabalamu nga kifuna okusinga sente zeyakola kale nayinza kuddamu okubonaabona. Eyafunye ka bodaboda ng'afunye kati omutwalo gumu 2 bw'amanya mugigire omutwalo gumu gyemitwalo 3 ng'agirabako. Duli yali afuna emitwalo 15 nga bamuwaako 5. Tategeeza kapikipiki tagenda kukola ki kuvaako. Kakati okisaye nti yaba tujja kuba tetulina basomesa nga tulina wasikola ki wasomesebwa, osaye nti abaana bangi baagala okusoma teri ayinza kubasomesa olw'embeera ekole ki evendi. Bannaffe ebintu byabwe tebaliwa kulowooza kumala wadde nga covid waali nekyatukoza kirabye bali badde bakola assessment nti abakwatibwa covid mu Uganda bali bameka, abalwala ne bafuuka obi bali bameka, abafu n'omanya rate kalwete yekubuulira tuli resistant kuba mwezi ekyaga nti abanayugala bakabaki nti covid yona abaluma naye abashakingawo kalo nakola kinebadda then tweyisa tutya covid kubanga ensi nakye ziri mu kukola ziga tunoonye neeyisa. Muyinza n'okugamba amasomero gasomeseze muki mu shifts nogamba no basome emisana bano basome ki kati bayende ki mbwesome tulitemyemu emirundi ki emirundi 2 abaana bakola ki basome n'abasomesa bano bafune ki bafune omusaala n'ekonomi esigale ng'ekola ki ng'etambula. N'ekyo bannaffe ekyo balaga olw'okuba mu n'abaana baabwe
tebaddangayo mungereza kubanga ensi endala tezikyala kati kuimpotinga covid mulala zidiringana kwezikola ki bwezirina kakati baba bakomawo eno ate babanga kyafuuse kifiiriza kati olwokubanga obuwe ali waka tafaayo oba n'obwakola ki agenda naye n'omusomesa wala abasomesa lwe beekalakaasa musomesa n'agenda mu kiraazi yabakako kugenda mu kiraazi n'abuuza abayizi bamugulye ebika by'emmwanyi omwana agamba waliwo kofi onobidde ne kofi 8 musomesa n'agamba ye ebyo ebituufu kutuusa ne batukoze eki batusasudde kakati ne bannaffe bali mu gavumenti bali mu kofi olumidde ne kofi 8 okutuusa ne baguddewo airport n'abaana baabwe bagende bakole ki basome London kubanga bakobo bali wano so ekyo tuli mukola ki edumutandisa nti education system yaffe wano bannaffe tebaluma neffe bannansi abamanyi wano kwewaffe abaloweza eyo maaso tuli mu kulumwa nti kino ekintu kye tulimu kati wagambye aba P5 aba P6 bakomewo kati abasinia wano tebasoma ne waliwo bana bagenda okutuula ki P7 tetube na senior wano bbiri tugenda zikola tutya ogambye ya senior 3 basome bajje basome kubanga obala tulina okuba ne senior 4 kati nga n'aba senior 4 bali bakoze ekibwe bali ga nti waliwo ekintu ekitali mu luzungu well thought nti abantu batudde wansi ne bakifumitirizaako bwekintu kyekikoze tutya nekyegenti bannaffe tebatulowoozaako kubanga abaana baabwe tebasomera wano abantu abasomera wano babateekateeka kubeera bamasenja kubeera bagaadi kubeera ba house girl nga bwomuwa kalistika ebintu ogenda mu supermarket sobikaki abasomesa ba kindergarten bendala okutumiza bagambye bazigyewo ttiimu nga covid amaze okuggwawo kyetutamanyi oba covid anaggwawo ddi oba agenda ddi abasomesa ba nasale bagambye omwana atandikira ku P1 mu myaka 5 abasomesa naadde basomesa kindergarten baddawa ekyo ekiri kyegambye tolowoozeza nti abantu abo buli bwe yasoma kati omutaddewa kubanga ensi gizikola ffe baeconomist tulina omusajja amwita John Keynes basobanuzi balina Keynesian theories olunaku lumu bali amubuuza tukola tutya emirimu n'agamba musime ebinnya mwagamba abantu basime ebinnya gavumenti bakole ki ebasasule nga balina kyebakola nakati ebinnya bisibe biraga badde mubabisiike because at any one point omuntu alina okubako kyakola kubanga eno gavumenti yaffe si welfare state nti munaagenda kugombolola nokimaki nokima akawunga kubanga kaba nebageza kawuga bakakola ki kabalema kati abantu bano golooza ko gundi kafyu yagenda okubakuuma kuba kafyu ekyagiteesaawo Mwami Museveni ne banne bamanyi nti abaavu bangi abadde bankolawo zendaki bangi kakati mbusawo kafyu mubaleme kujja kulumba bo bali abagagga ekkololo okubabba naye olagenda kubba n'emisana mwanyinaze ku lw'omukaaga oli atudde naye mu maaso ne bamubbako ki ensawo kati bange kati mu takisi ku makya zijjudde baki babbi kati ojja kusaba bagenda bakwalaga anti munnange nali nkola ki ne bakola ki nti omuntu olw'okuba nti Katonda yatukola n'olubuto omuganda lwayita lubuto kyoto mbwasenya yakola ki yakoowa twagala okulya kati bw'anaabula ekyokulya omukazi asobola okwetuula ye maama n'abagula kati balabika nabo tebakola ki tebalabika naye nalaba mu covid abawala bangi bafumbirwa olw'embeera ki eyaliwo naga munne wakiro likandabirirwa nabeerewe anaabakaleetagule ki ndeko kendya that is failing kati wano osindise batukola ki kuppa kati olwedde ekonomi yaffe tugita subsistence economy kubanga abantu abasinga ebitundu 6.1 tubayita byenkola byekola ki yendya kakati obagambye obagasseeko n'abalala abadde bakola ojja genda okwesanga nti abantu bebiyita nti abakola okukola okw'essente nga tuli mu 20% economy bafu
nga tumaliza mbadde njagala tusembyeyo ensonga ya speakership mu parliament. Waliwo okulonda kwa speaker. Bangi bavuddeyo. Tulidde muna FDC mu Uganda ekifo ekyakyagala. Muna NRM akirimu Kadaga akyagala. Tulya ne Segenda Kamudu wamu akyagala ekifo. Olukukyagala n'okisaana. Ekifo ekyo kiraba mwani mu kulaba Honorable Ssemujju Ibrahim Muhanga, Deputy Council Sifusira, omanyi ffe ng'FDC kye twasalawo katwalaze kufuuka nga omanyi gundi Mussolini Italy yatandika fascism mu Italy yagamba teweetaaga abantu bangi, weetaaga abantu batono nga bamalirivu. Kati ffe FDC kye tuli mu kukola kubeera n'abantu ab'omuzinzi quality. Wiiki eno yadde asomesa ebyokulya, waliwo kojja wange yasoma byabunyaga nti twali okwogera ku ki netuyinza okuliisa ente. N'abaako ekika ky'emmere kye yaŋŋambye nga ente eyinza okulya kilo emu, kilo 5 olunaku nekkuta. Yes, ez'ebyokulya ebyo olwa content naŋŋamba endala olera kilo 10 nekulaga nti ekola ki ekaba tennaku. Kati ffe kilo zaffe ez'ettaano luyalo luwo bwasimbira abantu wali Honorable Ssemujju ne musimba wali nga speaker, nejja nekusimbira ali Council Yusuf Nsibambi senior council musomesa w'amateeka nga ye deputy we mu parliament ebyentegeke ne musiyo nekoleko kubanga muba mulina abantu abali straight nga kibagamba kibategeeza ate nga n'okumanya bakola ki bamanyi. Kwa parliament, credibility ya parliament efa esinziira kwabo abagikubiriza. Credibility. Era mu management tugamba a team is as good as its what? Managers. Manager bw'abeera mubi okuma budde abakozi banaakuma budde ajja kujja ku 6 muno bakubaza bajja ku 5 baklient nga bajja ku 2 ku 3 ku 4 ateri akola ki jate bajja ku 5 ku 9 ng'akola ki agenda oba akavaawo bwoti mwene dakiika 5 nga n'abala bakola ki kakati nga mutananoga nti eyo kampuni ekolera essaawa 3 ne bamanya nti oyo manager ssaawa 12 kumpi aswala ne sekretary bwakola nti mukama wange ajja ku ssaawa 12 era oba tewetaala mugana oba waga nti kampuni ekulawo ku 2 bw'aba ayagala nnyo omulimu gwe naye 12 aba akola ki aba waali bw'amanya ng'odde ku 2 era 2 zakola ki ezaagenda. So tukuwadde abantu b'otunuulira nga n'eggwanga lyabalyagala, abantu abatali balufu ba ssente, abantu b'otanyeenya the unbogable bwe twayogeranga otwalinga mu Olive. So nze ndowooza bwe bali omubaka wa parliament nga yazze kuteesa nga naye ayagala aveemu nga naye yewundi omubaka wa parliament, nze gimu gimuwadde olonda Honorable Ssemujju n'olonda Council Nsibambi ye parliament etebe. Kansinzaawo okubuuza ekibuuzo na Dr. Kizza Besigye weekend yava nakola press conference n'agamba nti kwenne embeera eri mu Uganda ssaawa ya kakkana singa bannayuganda bavaayo ne beerwanako ne bwetutwala wiiki singa 2 gavumenti eno eri mu buyinza esobola okulekulira. Abantu abamu bakitutte nti dokita ayita abantu bakole ebitalo ku gavumenti eri mu buyinza. Yes, ereda olutalo kyeki era olwo nalwo olutalo naye nga temulwanyisa ki muntu bakuyita kwerwanako. Bannayuganda ngwe natandisina bannayuganda tuli kuwanda naye ffe tulowooza lwagenda okuva ebweru ajja amenye ekkomera osanga wa bodaboda n'akunyumiza Amerika bwegenda okujja ejjeko Museveni kugamba neweewunya ng'omulya ddala ng'atula mu White House atula mu State Department naye nga ebibozibozi waliwo abikola ki abibatandikirako n'Amerika gy'olaba Abamerika bennyini bebeerwanako teri nsi kiddamu teri nsi nga mulowooza nti kubanga oli bwajja okukulwanirira naye abaako byatwala
abakombozi bajja no tulwanirira balina bakolaki batwala bwe twagenda okulwanirako abakongo wagenda okula Uganda bagisaako n'ekibonerezo kya $1 billion 10 twanyagula eki golodi bwe tugenze Somalia tuli babbi bwe tugenze Sudani bubbi bwe tugenze nti buli abantu abagenze baba bagenda kukomboza kuba kuyibakolaki bibabbayo liberation yennyini bebafugenda okukola ki okwerwanako naye teri ayamba nga nayina kiki kigendererwa obwo tuba twagala Uganda yaffe eno okufuuka bannansi naffe tugiyagaliremu ffe tulina okwerwanako abasajja abakwasi b'emmundu etuzikola ki tuzibeso Dr. Besigye kyadde akuyitiramu nga kugamba bwe tuba twagala okukajjala mu ggwanga naffe twewuleyo tuli bannansi tulina okuwenda gavumenti eno gyolaba yaggwamu dda baavu ne buli kasente kolaba ke bakozesa bewolako ewole tebalina wadde kiro y'akasooli eri mu sitoowa tebalina buli obwo busente eno gavumenti yawano bagita gyenkolawo zendya ezo sente zekozesa okusasula bambega abayitidde obungi okusasula abapoliisi okusasula abasirikale n'okusasula abo bewulye baagala okuleekaana balandi gundi gw'okulembera egindi oyo gundi beke oyo omunamwayo $10,000,000 ng'asirika kati ezo sente zikola ki musekyova olaba nti gavumenti ekola budget nga gyegyewandiikidde naye eba yakayisaawo ennaku nga ziizo ne bagamba mbwa twagala ennyongereza nga tibannamaana kitundu kya mwaka naye nga bwali bakola budget bateekateeka ya mwaka muki mulamba twetegeeza mu tebalina ki sente olwali amabanja bwolanga mu Uganda gagiri mu bulago budget ya Uganda ekintu ekisinga obunene okukolako kusasula magoba ku mabanja sina kusasula banja lennyini naye kusasula magoba ku mabanja kale kikulaga oyo aba aweddemu bw'oba omusindika mwangu okukola ki okusuula njagala okutegeeza bannayuganda abantu bonna bona abakola gavumenti ya Museveni bakola kicuba kyetwayitanga ecuba nti omuntu akolera sente omaye olaba cuba abaava ecuba okujja okulwanirako ki ono gavumenti ya wano kakale nti okujja okulwanira gavumenti etaliyo nti okukola omulimu gwokola si wo netulaba okukiyita ekicuba nti anagenzi wabyeeko okuba ecuba mbungenze nkolenga bwakola ki bwansasula nti abantu bonna bola abakolera mu Museveni era kyoba olaba gwatuza katebe yakuba enduulu nga naye mwafuusa opposition kubanga eri eryakola kicuba byalyayo bikoze eki biweddeyo abasirikale singa abantu abasasula bobeera bamusibula abakozi ba gavumenti kyekimu bonna buli akolera mu Museveni teri amwagala kyova olaba mulanesa kiyita emuliko ne batamana bakola ki abatya batugamba mwalina n'ekyuma ekikebera emmere bw'obanga mazima bakufumbira emmere kubawo omusaala nga bakwagala lwaki walinanisa okuba ki okukebera emmere kibategeeza nabo bamanyi bakola ki bakola kicuba so nti bannayuganda singa bayimirirawo nibagawo ge tusigaddeka fere lugenda kuvaka mpaka bakoze ki ovudde wano badde bekwasa nti ffe tukola mmere ya leero bamala emyezi 7 mu covid abasomesa n'olwali tebavanga ki tebavanka so kitegeeza nti bwe tuba twerumizaamu katono ka weeks 2 weeks 3 teri agenda kulumba kajja kubetiya gaasi nemugamba emmotoka tezitambula nga buli omu talina kyagula agenda okubuuza ono simanyi akulya URA mbadde nyina akasente ke mbadde njagala okula ekimoka kya diagaasi mukama nga tewali ssente abapoliisi bali abasola ali kuguni ku round about baagala kasente tewali ssente ono simanyi tewali ki tewali ssente babeera bakyuka bukyusi nemugamba mukama waffe oba tokyasobola kukulabirira tambula okole ki ebyo ebigambo bya Kayija byadayongeza ku bigambo bya Dr. Kizza Besigye byayogera weekend. President Amuriat yavayo n'agamba nti zino campaign tetubaddemu tezibadde campaign lwa President Museveni lubadde lutabi ekintu ekyo kirabu nti ekituufu anera mwaye Museveni mu campaign aleze sirowooza nonyonga olwakuba nti abadde azanyanga lutalo kubanga tateekawo kalulu mu kawangule ateekawo akalulu ye akawangule n'okuvungisa abo baabakooye kubanga businga bwetegereza bulungi genda okebere babilisa be baavu n'abalala baagwa ne mu kamyufu ati ze mbadde mmanyi nti kino ekyokulonda abakuwa omukisa kyova wagaye mu kyobadde olowooza
abatali mu kuwa mukisa abali mu kulowoozana n'ekyokubiri ky'abateekamu abo bayinza okwagala oba okukwata emmundu okugenda okulwana bagende nti ndaba kasa waliwo ki waliwo akalulu n'abateekamu akasubisubi akatono n'ekyokubiri ne bwolaba olusakkiriza n'abopposition bakoleki wabeewo abawangula nti akati abo oluusi bwamala okuwangula ne bafuuka balabe bannaabwe abasigaddeyo nga tebakoze eki tebawanguddwe baga tebalina bifo kuba kati bagenda okutala okukulya ne sitaani abamu balanga n'okuwagira puroguramu za sitaani kale singa omugaa tusigale kati gwenage kale olwaleero obalaba bagandi asanga kina kinyakwetamu kubanga njagala embeera ebeere enzikakkamu ngende okulayira tusobole okufuna akasente kankoleki nkafune so naye embeera nekolaki nebeera muso nti akalulu ekyo kakimuwa nti batayagala basigaddeyo babeenaaleero n'abo abopposition balabya ddala nti abalumira mwoyo abo nabo nakolaki nasobola okubasuula kale nasigalayo bayita nti oyo ateesikako naye kale n'abateekawo ka gurupu nete kalina kuba kanene nnyo mukuba kaba kanene nnyo kasobola okuba ketekalekakolaki okuba ketekali so nti nga musobola okuleekaana ne mwogera ebigambo by'amagezi biyitirivu naye nga kutuuka okuba akalulu nga namba zammwe tezimala ebyo ebimwogeddeko okuba nga bikolaki biyitamu batugambye oba amawulire gafulumye nti munnakibiina kya FDC Dr. Stella Nyanzi yafulumye Uganda yagenzedde ebigambo ebitambulako ega nti badde baagala muwanga ekintu ekyo kituufu gwenga muna FDC ekintu ekyo sikimanyi ekisangira mu bamawulire waba aba n'ensonga efaanana gyeyali tugambye ne bwogenda wayinza okugamba wayogerera ebirowoozo bye tekiriiko sikuba kaffe famire ye twali bale tukolaki tumanyi yes ekibalno officially ekyotikwakira tukimanyi so nti mba nakamwantitti okugenda ogambawo kuwa ninze mbadde manyi nti wano ki akyaliwo ekinaba kituuseewo era nakyo nenjogera nina ngamba nti omanyize naweseemukko ngate nga nakyo tuja tukiwanya akalulu kano akawedde FDC nga teyakoze bulungi nga bwebadde ngaekola emabegakaawo FDC yabadde esinga ba opposition leaders mu parliament ku mulundi guno tulirabika nti no ate kati yesinga aba FDC bakikyaze bwe kito aneta omanyi performance nzibu performance ogipima otya kubanga bwe kutwalira district nga Kasese twafunye bakyamani bamagombolola balina 16 kitabadde nti leadership ku bottom twayongedde okukola ki okwetegeeza nti abantu bayongedde okutegeera litubadde n'abaka ba palamenti 32 kati bina 33 nitulinawo ne ba-independent bomanyi nti FDC balinga bana so namba zaffe ziziba zateddeko abaka nabasatu waliwo ebitundu gye tutabadde tetubadde Karamoja tetubadde Bunyoro nga teri muntu opposition okuva akalulu Mwami Museveni akosangula ki ajja wano twagenze netufuna omubaka w'abakyala wa Hoima City netufuna MP okuva mu Masindi wakati febyo gye tubala waliwo propaganda yagala okulaga nti twakoze bubi naye nga ffe mukolo obubi twakoze ki ku presidential kwe twakoze obubi nengeeno bw'ogenda okukirya abakansalazi twakola ddala ki bulungi kati mu Buganda tubadde tubeerako chairman wa district twamufunye bwiru tubadde tufunako mubaka mu Bizinga twakidde mu Bizinga tubadde tufunako mubaka mu lulo Buganda twafunye omubaka okuva Mawokota kakati ebyo bye tugenda ffe tukola ki tuba tugamba kakati wano performance eno yadde ekola ki yabadde nnungi so nti waliwo oli abaagala okukisiiga ekifaananyi twakoze bubi naye ng'oli bw'okola gye bayita analysis olaba FDC yakoze ki yes okujawebwabebi bakansalas bayitirivu kati eriweewo tubaye tulina kansala omu nga wa LC3 wano ew'obulenzi twafunye bakansala abo ku district
tosobola kugamba mbu ekibiina kyakoze bubi. Predominantly nti wano okuvanga mu kinaana wabaddewo nnyo DP ne nupu gy'oli mu kwogerako ojja genda okwesanga nti baremulantisi ba DP kweyakoze eki kweyazimbidde n'ojja ku infrastructure nga muna DP kwakola ki mubalagaso nti awo tulaba nti titwakoze bubi nnyo awondo twakoze obubi twakoze obubi bwade bwaki wapresident akalu ka M7 enteekateeka ne computing ajaka computing ojja genda okwesanga really bwola ne performance twakoze kwa MP tosobola kugamba mu ne president we twafunye nga twatuwangula abaka ba parliament naye tewangula ku president. So ekyo nakyo kirabamu ndiki oli abadde azanya science we bwatu muyadagala okikola ki okukisiiga naye nga ezendabira ddala twakola eddala ki wayitirivu nnyo twagenze eyo zirakaayi ne bajja ne bagamba nti waliwo abaana afudde nga bakansalansi enakasongola eteri abadde akola kyalinye twafunye kansala yagenze ku district nakasongola nga FDC. So kati nze ekyo mba nkiraba nti tuba twongedde okukola ki okunyweza ezo zimayuge gyebatuyingire musoka wagenze okuba nti walaba amagombolo abakoze eki abavuddeyo n'ogenda ngoyinga era tukyakuŋŋaanya data tujja genda omukuteraku omukutimbira awo aye ne tuspreadinga mu ggwanga lyonna kyotegeeza lwatutula nga twogera ku nsonga z'abannayuganda ffe ekibiina kyaffe kizikola ki kizikwata bulungi. Birwaneko ekisolo kitulya bali muwa operation eddako yakoze mu bwere. Yes atayagala ng'asigalayo.